David mukama mulungi ekiseera kyonna amanya yenze gwe mumanyi ennyo nga Isonti n'erinnya Isonti lyava amanya gange abiri Isaac n'Entege. Tuli wano okusiibula mukwano gwange business partner wange abamu batuuka n'omuyita mukyala wange ne kankiri yalinge Grace tetweyagalako abadde yali just mukwano gwange. Ensi yonna ebadde bankubagiza nga baŋŋamba mukyala wange yafudde, teyabaako mukyala wange abadde mukwano gwange. Twasinkana ne Lady Grace, Katonda n'atuwa omukisa ne tukola oluyimba. Ngenda kuba brief. Nabadde mukono ne nkola speech ekyankabiza nga ndaba bannabitone tetufiibwako, gavumenti terina wetuyambira. Tukola waaka ne tuyamba eggwanga, ennyimba zaffe ne zibaako be zikyusa, ne zibaako be ziyambye, ne zibaako be zizizza mu mukwano, naye ne tutafuna kye tusaanidde funa. Ekibimu ku byasse Lady Grace nti mu Uganda olina kukola shows 3 nnyo olunaku okufuna akasente koddako nako ewaka mu nsawo. Kyovula mukazi wattu abadde tuzungira mu makubo misana kiro bwe tutyo ng'atuuka n'ogenda ku mazzi. So singa twalina copyright, Grace yandibadde ku hit gye twakuba eyo teyali just hit, it was a mega hit. Kuba hit z'ennaku zino ze bakuba zimalako emyezi 2-3, ye luno oluyimba lwamala emyaka nakati lukyali lw'amaanyi. Nsaba gavumenti etuyambe ebeeko kyekola, unless ffenna tugenda kuggwera mu politics. Nze nali nagaana ebyobufuzi, ye ngenda biyingira olw'okuba njagala omulimu gwaffe gutereere. Abayimbi we baba tebaagala bino byogera, nze ngenda byogera. Omanyi abayimbi tutambulira mu bulamu obw'okwebuzaabuza nti tuli bulungi nga naye tuli bubi. Obulamu bwaffe buli very expensive, tuteekamu ssente nnyingi nnyo okubeezaawo erinnya. Tabakuba abaana bangi nnyo balina ebitone. Music y'omu ku bisinga oyingiza wano mu ggwanga lya Uganda. Omuyimbi omu asobola okuba ng'akozesa abantu 100, naye tetulina bwe tuyambibwa. N'ekirala enguudo gavumenti teriiwo. Ebyo ebinyanze nabiyitamu dda bimaze ebbanga ebya Lady Grace. Ekinnya kiringa entaana mu kkubo ng'ate tusasula emisolo, liyitamu ebyamaguzi. Sijja kwogera bingi naye nsaba wuma tubeeko kye tukola. Abayimbi n'ekirala twegatte tukole eddoboozi eryawamu. Abantu abalala bonna beegasse, balooya ababooda, abayimbi ffe tuganye. We batuyita twegatte tugamba nze asinza hiti, nze asinza kino, nze asinza kino, bitulemezza okwegatta bannange. Twegatte tuyimuse eddoboozi eryawamu, tuve mu byano ayimba sitayiro ki, ono ayimba sitayiro ki. Naye nga tucelebrating obulamu bwa Lady Grace, nsaba sigenda kulinda twebaze bantu nga bafudde. Nsaba twebaze omwami ono eyasinga gavumenti eyatulondayo nga tuyimba teri atufaako, ebitone byaffe bigenda vunda, neyefiiriza ssente ze n'azituteekamu y'ensonga lwaki mwatumanya. Mukubire omwami Edmond Ssennoga engalajje, ensi emulabeko. Saagala tumwebaze ng'afudde. Music ye agenda mu ssente. Omwami oyo buli kye namugamba ng'akole, nze natuuka ne ndowooza agenda lowooza ndi mubbi, kuba nze studio ey'amaanyi gye nali, mwami Ssennoga ayita wano, studio gye nali manyi ey'amaanyi nga nsasula emitwalo 7. Nambuuza oluyimba mwagala dukolera wa, ne mugamba ewa Croch. Tugenda ewa Croch ne batusaba emitwalo 6, nze nga sigiwuliranga nako sigikwatangako. Ne ngamba omusajja agenda kugamba ndi mubbi, nagenda olaba azisasudde. Nambuuza vidiyo luddawa, ne mutwala kujja live ne bamusaba millions, nagenda olaba azisasudde. Ne tugendanga buli kye namugambanga nti wano teekawo obukadde bwe buti, Edmond ono yabussaawo. Naye abayimbi tumera amalala, ne twerabira abantu